butereevu nnyo tuyingiddewo ne puroguraamu yaffe embuulirire. Muli mutya abalungi abalabi ba Data TV, tubaaniriza nnyo ddala eri mmwe mwenna abaateredde dda. Manyi nti abantu bangi nnyo mwateredde dda, mutudde muli ku ntimbe zammwe mwolese amaaso Data TV mu puroguraamu embuulirire. Nga bulijjo bwe tutyo bwe tuyingirawo nno nga boolaba bwe tuwoomye sayidi eno ne sayidi eno. Bajeti Senga sala koja sala alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Naye muna. Gongo tambabira netta tewali buzibu. Bwetyo bwetuyingiddewo akayimba ako ka Mozei wa kazi Sepiria Matia Luyima. Matulia Luyima yatuwadde akayimba ako. Kiki kino kyagambye nti neewulira nnyo. Ne bwe baba omukaga era mbabatiza. Abeewulira nti abasobola. Abamatiza. Kati bino bye babadde bayomba. Alaba tebiina kibimukosa. Ye awulira abakola ki? Wadda sayidi eno abasobola, wadda sayidi eno abasobola. Kale mu mikono abadde ageewulira Seggwanga engeri gyakoze bw'ati. Seggwanga yawo. Tubagaliza kulaba bulungi programu yaffe eno ey'olwaleero. Abalungi tubagala nnyo mikwano, abakyala naddala ku lunaku lwaffe olujja wiiki ejja eyo bannange mbagaliza bulungi. Zisigadde kojja zammwe tetulina mwalo mu mwaka. Mugenda ne mwogerera olunaku luli lumu mu mwaka omulamba. Lwaki temwekalakaasa? Naye mu mwaka omulamba mu nnaku bisatu mu ne mubeera n'olunaku lumu nammwe ne mubeeranga muli bamativu. Netweyagalira Mukama lumu. Ne mubeeranga muli bamativu n'olunaku olumu. Mwatusera n'otuseera kojja. Anti kyembagamba lwaki temwekalakaasa? Mu mwaka omulamba ennaku bisatu nkaaga mu mwe mwinamu lumu. Kubanga abalabi baffe tubaaniriza mukulu omukyala PC watudde dda mukwano wamu ne mukwano gwoyo ndowooza omusindikidde ka message abeere ng'alaba puroguraamu y'abasenga ne kojja. Mbagala nnyo abeekasanga ati ab'emukono mwenna mikwano Hajati Magoba bambi watudde dda Hajati Sofia Setuba munanga ali ati omulangira Jonjo Zaituni Ruyinda kyeyamaani omutumidde kale okojja akutumidde bannaye mutumidde otya? Mutumidde ng'era omuntu mutumidde ng'omulabi wa Data TV ate naddala nga alaba puroguraamu embuulirire obanga omuzaana obanga omulabi waffe. Nze muyite muzaana, nze ndi mulangira. Toli Amma Hajati Sofia ebyo biwulidde mukwano tobitwala mulangira wamma tebikunyiiza ebyo kojja byayogera yeye bw'atyo atutawaanya wano okutumiranga omuzaana naye senga ekintu gw'okigaziyiza agambye bugambi nti mutumidde gwe n'oyongerako n'onyiiza abantu. Amma bannanga bafiiriddwa tubasaasidde nnyo mikwano wamu n'abalwadde tubasaasidde nnyo bakadde baffe tugume bugumi kubanga Katonda yatuwa ate era yatuggyako. Mbagamba ntya mikwano nti mwenna abamemba ba mwoyo gwange mbakulisaayo nnyo ekibuli tibannaye mukulikireeyo ddala kyeyamaani waffe omulungi barakallahu fiikum omukulu Yahaya Magala kyeyamaani waffe omulungi ate kitalo nnyo ekyokubeera nga twafiiriddwa omukyala ow'Enansana mukyala mu memba waffe era mu Muzaŋŋanda tuva muziikirako olunaku olwaleero wali Empigi Kalagala. Tukusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga abagumya abeere nga akugumya yafiiriddwa omwami we inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Tubagala nnyo mikwano abaana abamaze ebibuuzo bannange nammwe congrats bakoze bulungi bannange abaana musomye bulungi abazadde mwebale kuweerera abaana bannange tunyiikire gye tulaga tukola ki tulabayo. Tubasanyukiddeko mikwano mu puroguraamu eno embuulirire wadde beebasidda batunula abaana bamu batunula abazadde oba bebatunula senga soka obuuze ku balabi baffe. Bannanga balabi ba Data TV tubaagala nnyo ab'emikwano tumanyi kati mutudde mutuwota buliro bannange bannantebe bakwata ku luguudo luno lubuukirako ennyonyi baluyita batya? Oluguudo lwabwe luno luyita wano ku Muganzirwaza ne weeyongerayo olw'Entebbe oluguudo lw'Entebbe abalabufu bannange manyi kati mwatudde dda abantu b'Entebbe balabufu senga kwe bali ku gundi
kwebali era kasita akadde kakoona bwepa kwebali kanomi kaliwo senga nti balabufu ate fe abakwata ku lwennamayuma hoima road tubanyumyadde nkwewonyiza naye nga bwe tutyo leero bwe tuyingiddewo amannya mulongo Kizza Hamidu Salongo kojja w'eggwanga nze ntudde wano okulaba nga tuli wamu ne bassenga bano nga tugenda maaso n'okubeera nga tukubaganya ku nsonga ez'enjawulo nyongera okubeera nga njozaayoza abo bonna abakoze obulungi ebibuuzo ebya senior 6 bikomyewo olunaku olwaleero bannange muyogeeyoge manyi kati muyina we mulengera eyo nno ekyali ntandikwawo yinza okulowooza nti wakoze kyamaanyi naye munnange okusoma kwa Uganda awo tonnaba otandika butandisi kati nno kyojja otuuke mu kwagala okusoma ekyo kyogenda okubeera mu biseera bye eby'omu maaso. Muwala wange Shamira bangambye wakoze bulungi nnyo wali ekawempe muzirimu webale nnyo ne neebaza ne mulamu wange Masitula olw'okubeera nti akuweeredde ebbanga eryo lyonna wamu ne muwala wange era naye Masitula munnange mwebale kusoma ntegedde nti mwakozedde ddala bulungi nnyo ate n'abaana abo bakola sciences naye bakoze bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. So nga ate era senga ngenda kuyoza njozaayoza neighbor wange wali alina mutabani we bamutikidde olunaku olwaleero wali ku YMCA bannange muyogeyo tubadde mu kimere tukimaze era mukulu Dani munange yogayoga webale nnyo webalire ddala okusoma webale kuweesa bakadde bo kitiibwa ate n'abakadde mwebale kubeera na buvunaanyizibwa abantu abasinga ennaku zino balowooza nti okusomesa omwana ziba ssente naye kuba kweteeka mu buvunaanyizibwa n'omanya nti kino nnyino kikola mu mbeera yonna oba eti abazadde n'obasanga nga bafukamiridde abasomesa bafukamiridde bedmaster bakabira amaziga mu offices ezo n'obasanga nga bali eyo amaziga gamuyita muti kiki ate omwana bamuze waka desira kale abazadde mwe abatuuka okwewaayo mu mbeera bwetyo n'abaana nabo tubayozaayoza kubanga nabo bambi okwewaayo ne basoma singa abaana balya ssente balya school fees ne batasaasira zivudde wa zizze zitya omuzadde azinoonyeza ati naye nabo bwe babanga basomye bambi nabo tubeebaza ne bamanyi obunaku bwabwe tukitwale nti bunaku Pazo olunaku olwaleero omulamu ndowooza abalabi ba Data TV mwagulabye dda ku lutimba okweguli twagala kubeera nga tugamba nti okunyooma mujjawo kikuyamba okwezza omwami gwoli awo buli lwonoomanya nti ennaku zino senga abaana abawala kye basinga okukola nti buli lwakeera ku makya n'awulira nti omwami yawasiza omukyalo omulala kyakola kwe kunoonya ennyo omukyalo oyo wa gy'abeera amusinkane amuvume balwanagane ebintu ebifaanana ng'ebyo kiro ekyo kigenda kukuyamba okubeera nti omwami oyo omwezza oba gwe wennyini weetaaga n'osooka weecekinga n'olaba wa wasobye n'osobola okubeera nga wakola ki weetereeza nze ndowooza nti ekyo abaana abawala bakikola mukikola mu nsobi era ogwo gwe mulamu ogw'olunaku olwaleero senga gwe njagadde tukubaganyeeko ebirowoozo gwali eyo yonna njagala weetegereze bulungi nnyo omulamwa gwaffe ogwo amasimu gaffe kwegali ojja kuweereza message tujja kugenda nga tuziddamu mpolampola nga bwe tugenda maaso n'okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku mulamu ogwo ogw'olunaku olwaleero senga ngenda kubeera nga ntandika naawe ku mulamwa gwaffe ogwo ogw'olunaku olwaleero nina kyenneewuunya ogenda n'osanga omukyala ng'abuuza bba nti kale ako ka Aisha wakanoonyaako ki kyekyo kyennyini kye twogerako akanyoomeddewo ka Aisha wakanoonyaako ki mu kifo ky'okwekyekinga nga ggwe nti ddala toyinza kumanya omwami ono Hamidu kiki kye yanoonya mu Aisha oyo era embeera zange ziri zitya eri omwami wange nga sinaba kuyombesaani Hamidu nga sinagenda kuyira Aisha asidi kubanga si nakumusanga muwendulira ba mikwano gyo mugende mukavume nina gwe nalaba yagenda n'amugamba nti kiki kye wanoonya ku bba wange tanti gwe ekyakulema kyeyasanga mu nze oba akayimba gye kali eye wa mukulu Joni ekyabulamu akisanze mu nze aguma obufumbo bwange bwetutya babiri n'amugamba nti nze nakumanya nadda tewakyalira nansiko atandise omusa ensulo olwo
bannange omukyala yatoniwa nga tonagaya mujjawo sooka weetereze sooka weetunulemu sooka olabe ddala omwami ono we yakwanidde omukyala oyo ddala nze ndi ntya nze nga nze kubanga senga kirimu erosi n'emirundi ebiri nti omwami ayinza okubanga kituufu omukyala ono ebintu byonna abikola era nga naye nga ye nga at least ebitundu 6 ku buli 100 abirina kubanga tosobola kusanga ali 100% ono mukyala wo omukulu naye ng'omwami atuusizza butuusa kiseera n'agamba nti anaye neetaaga okufunayo naye kati lwaki oli agaya munne lwaki teri muguba gunene agamba nti oba oguwa gunoonyaako ki bwekaba katono obaako wekanoonyaako ki bwekaba kaddugavu era kwegamba simanyi lwakubeera nti tetwagalana nze senga waliwo akantu ate akanyingidde kembadde njagala okubuuza kati kalinga akantu nti nno tewakyaba tewatyaba gundi tewatyabangu kati akantu ako olwani aba yamugamba mwami ono omwami nabo bamanyi okunyumya oba seekyo omukyalo ono ng'akulumbye oba oyagala omugambeyo ekinamuluma ayinza okukoona mu bbwa ng'ateera nti kubanga kituufu osanga waliyo abasajja aboogera ekintu ekitali kituufu ku mukyala wo nti ebibyo bibeera bibyo n'ebyange naawe bibeera biki ebibyo bwe nzijewo Aisha bikomawo nange bwe ŋŋenda ewa senga ebyange ne senga nabyo bikola gyekiri era naye waliwo oli ajja okukyogera ng'era senga bw'ogambye n'agamba naye omukazi ono numba gya numba kikyemba mugamba ekigenda omuluma jjukira nti ebiseera ebisinga abantu ng'aba agenda n'akusanga nga webasisinkanye waliwo n'abantu batera kusisinkana eyo mu butale basisinkana mu masiteseni oli yagenze eggula nva ono agenze eggula mmere batandika kaakanti kajja kange keeko nno mbukaagi keyakwanye bannanga abasajja bawanuuza bana abasajja bakombooza kakati oli atandika okuwulira bambi yebwale bwalatera ave wakola ki naye tubuuza ebyo ebigambo ebyo byowerekereza omukyalo oyo bigenda kuyamba okusobola okwezza omwami oba gwe kennyini oyina we weetaaga okubeera nga weetereza okusobola okubeera nga ozza omutima gw'omwami oli bwe gubanga gwagenda oba yagenda ng'ayina ensonga z'olemye okutuukiriza mu bufumbo oba mu mukwano gwo kyekyo ekituufu nsuubira nti kyekali kegambye nti ng'omukyala nze njagala nnyo omwami wo bw'awasa omukyala owookubiri oba bw'omusanga akwanye sooka weetunulemu gwe nga omuntu weekyekinge usooka weetunulemu ogambe naye ddala omusajja mbadde muvuma mulimu omukyala nga muyombi kojja nga buli musajja buli lwadde amuvuma ne mubamu omukyala nga mujama kojja owulidde kwegamba omwami ono nga yabikoowa n'agenda gwa ku Aisha nga Aisha mukyala muyonjo nga Aisha mukyala wa ddembe nga Aisha mukyala muntu mulamu naye gwe tomanyi biki byamutwala waani wa Aisha ekyokubiri ngenda ne ŋŋamba abaami nti bw'oba omaze okufuna Aisha nange ndabaawo ontereeze nti bino omukazi wange waliwo omwami yaŋŋamba tisenga nkubuulire yenno omwami omukyala yeyajja n'aloopa omwami we nga bwe yawasa naye ne mbagamba bannange naŋŋamba naye naye ajja omwami ajja omwami najja n'atuula n'agamba senga nze nawasa lwoyo owulidde omukyala wange oyo gwolaba muyombi omukyala wange oyo gwolaba munyomi omukyala wange oyo gwolaba teyakyalira omukyala wange oyo gwolaba tafaayo talina keya yonna jampa sengani yaloopa omukyala ye yajja n'aloopa olw'okuba omwami yakoze eki
yawasiza. Kakati mulimu ebintu bye mbagamba nti bannange twetereezeemu nga ffe abakyala bw'omanya omwami nga yawasiza nsuubira ayi senga Aisha kubanga n'abakyala bano be baleeta abookubiri bano abo bano mulina Senga ono wakubiri akatuleeakubiri oyo Senga Aisha wanjise njagala tutunuuliremu eyo embeera nga senga bwazza atunnyonnyola abakyala gwe okunyooma mujja oba okumuvuma oba okulwana kiina we kiyinza okukuyambira okusobola okubeera nga weza omwami oyo tekiina we kinyambira lwaki abakyala abasinga ensangi zino bakikozesa ng'ekyokulwanyisa era kati nga senga bw'ayogedde nti kiba kirungi nnyo okwekyekenga ate mulimu ebintu ebyadiba kati nga okuyomba nze mbadde ngamba oba mba ntereeza butereeza kati bwe mba nga nze namba emu okwekyekinga okumanya omwami wange ki ate nandisabye singa n'abamena mu mutubuulira n'ogamba ABCD kati bw'obonga ongambye ABCD bannanga abakyala tuli beetowaze eri babba baffe bambi togamba nti ffenna abamu kirizagaana tuli beetowaze nnyo tuwuliriza ffe senga kankubuulire omusajja ne bwagamba nti nno njagala wano ejji lya ggoonya kojja ndinoonya nga bwekinaaba kyekinaabeezaawo mukwano gwange ndinoonya yensonga lwaki omwana omuwala talina watayigira senga Aisha saagala ekintu kyosobola okukola gwe nga gwe okiteeke ku bakyala bonna lwaki nti olwaleero tulabye amaka mangi gasattulukuka naye ng'ekigasattuluzza mwami kugamba mukyala togenda kuddamu kukola ate gwe oŋŋambe nti oli ne baba mugamba nti noonya ejji lya ggoonya alinoonya kisobole okukuuma obufumbo bwe ng'oli amugamba bugambi nti sigala waka kati ebisigadde nja byekolerangako ekyo kaligamba nina omwana omuwala nabadde naye ennaku nga 2-3 eziyise emabega yazze ng'akaaba ng'agamba nti omwami andekera ssente entono sijja zoogera muwendo naye nga ssente zayogera omwami bali abantu 3 awaka ye omwami omukyala omwana wa myezi nga 5 okiwulira naye ng'agamba nti nze omwami namugambye njagala kukola naye yaganye n'akaaba amaziga mu ofiisi yange ne mugamba nti ne bw'onookaaba ekituufu kiri nti bwe kuba kukola oyina kukkaanya naani na mwami wo gwe ne bw'onooba oyagala otya nga yakugambye nti tojja kukola era tojja kukola okyali mwana muto ebyetaago tonnafuna byamaanyi bikugamba nti olina okugenda okukola ki kubanga omwami waali ate n'omwana mukyayinaoni ate ng'abadde abimuwa naye nga ye awulira ayagala kukola ki olunaku olwajjo leero ku makya musanze nangamba nze omusajja navuddeyo aŋŋaana ate okukola nagenza okulaba nga okusalawo okuŋŋaana okukola ate si obufumbo bwe ngenda okukola ki bwe nafiira so mbadde ndeesaako olabe nti abakyala abamu abeetoowaze gye bali naye nga si bonna nti baki beetoowaze kaakati basalirawo mu busungu nengezaako nnyo okumulaga nti wali tosalirawo mu mbeera efaana naye nakitegedde nengamba nti naye nonkimanyi esaawa yonna ajja kukola ki ajja kuddayo era ndowooza ajja kutuuka eyo yeekube mu kifo agambe nti naye nyina okudda ewa omwami kino kye nasalawo tekyali kituufu mpozi nga tuzeeko era ku nsonga eri senga alina akantu kewayogeddeko nti abaana bano abawala oli bwakeera ku makya haji n'afuna omukyala omulala nti senga agenze n'agamba nti nabo bahaji beerabira bakyala babwe bakoze ki kituufu bayinza okuba embeera ekyuka naye ruusi ekigikyusa ate ggwe kennyini eyinza okuba gwovaako era embeera okukola ki nze okukyuka lwa nsonga senga abaana abawala teri mukazi atalina bujja naye endaga yaabwo oba enkuuma yaabwe yekola ki osobola okubeera n'omukyala nga muli mu mbeera kale nga simbi nnyo nga oyagala okyuseko waliwo omuntu byosobola okugamba nti bino sisobola biraga abantu nti ekimpasirizza omukazi owokubiri lwakuba mukyala wange alina ekizibu bwe kiti nokisigaza ku mutima nogamba naye kanfuneyo omukyala ki owokubiri kubanga waliwo abalaba mukyalawo mu kifaananyi ekyokubeera n'omukyala akwesiimisa
bwekiri naye nga gw'olina ebizibu bye wakanga ki juzi abalala balwanidde mu katale basuubuzi mwami na mukyala bajja nabajja bazze kusuubula mmere bonna bafumba mu hoteri ndowooza okirabye kyenkugambye nti batera kulwanira ate era mu bifo ebirimu abantu bajja nabajja naye bonna emmere bagigula mu owino omwami nga kwali kale senga yatwala bakola mulimu gwe gumu ne babeera nga buli omu oyinza okusanga nga gwe munange omukisa bwe gutyo bwe gwakukwata nga buli mukazi gw'osanga abeera musawo nga buli mukazi gw'ofuna abeera musawo oba abeera musomesa nga gw'otambuliramu eyo ki line. So ensonga eyo senga gye mbadde ngezaako okulaga nti n'abakyala bano bwe tumala okuwasa bajja baabwe oba tufuna abakyala abalala omukyala ewaka waliwo ebintu ebimu akyukira ddala oluusi n'awaka ne wongera okukola ki okwonooneka olw'obujja buno bw'abalina ate oba yawasa n'engoye n'agaana ozzooza ate oba yawasa n'emmere n'abeera nga takyayagala kufumbira ate oba yawasa n'amazzi takyayagala gakola ki kati naawe ng'omwami ogamba naye eri bwe mbeerayo n'okuvaayo lutalo balwana bulwanya ndeka bakolima era ogenze era kakati lwaki mbeerawo senga kankubuulira abaana abalenzi abo bafuna ebizibu mu buliri eyo ebivumo bibeera mu buliri eyo okuyomba kubeera mu buliri omuntu ayinza okubeera mu buliri omwo nga yeebaze naye ng'agamba bannange katunange obudde obukeesa ddi obudde obukeesa ddi abamu naye nga ekituufu kiri nti ndowooza okunyooma mujjawo tekigenda kukuyamba kwezza mwami ndowooza ekyali badde ekituufu kusooka ne weetunulamu gwe ng'omukyala lwaki omwami wange yawasiza lwaki omwami wange yandeseewo nze ndowooza omukyala oli ne bw'onoomuteekako olutalo omusajja nga yamwagala alina kye yamuzuulamu era ajja kusigala ng'akola ki ate n'ekirala tubeere bagumiikiriza bano abakyala be mulaba abajja be tufuna oluvannyuma tuba tetunnaba nabbategeera tuba tetunnaba bayiga oluusi ojja kwesanga ojja kuyomba n'omusajja n'omukazi akanulire bwereere agende akuswalize bwereere nga senga bwagambye muli mu katale amale ennaku 2 ataagende gw'osigale nga gw'okyali mu bufumbo kubanga ye yafuba kujja mu mpale okiraba aswaza oli okiraba byakwefuula kapale nona akasika sika kapale nona akasika alwana mpale butamuvaamu oli alwana mpale mukole ki emuveemu kwegamba nga yagala mwambula senga olina akayimba kwe babadde osabye mukulu Joni oba akalabye simanyi yali badde akatuwa ne tusooka tuwummulamuko eddakiika ng'emu 2 n'oluvannyuma ne tuleka tukoma kakubuze osobola otukubira akayimba kakasarani kusaasira mujjawo simuyeekera mujjawo muyeekera osobola otutonyeza akayimba akakatharine kusaasira mujjawo simuyeekera naye nga tubeebaza abalabi baffe mwenna yonna gye musinzira mmanyi Uganda yonna ensi yonna muli ku Data TV naddala mu programu embuulirire mwebale nnyo abakuba amasimu abaweereza messages bannange tuzifuna obaka tubufuna yonna gye musinziira naye nga amasimu ago goolaba ku screen yo essimu emu ya kojja emu ya senga zeezo zinjagala mbeere nga muweerezaako message tusobole okubeera nga tuziddamu nga muteesa ku mulamwa gwaffe ogwo ogw'olunaku olwaleero gwolowooza ekyo kigenda kuyamba okubeera nga omusajja oyo omweza oba omwami wo bw'onooba nga gwe olowooza nti okuvuma mujjawo oba okugenda n'olwana naye oba okumusanga mu kkubo n'omuwendulira mikwano gyo ne gimuvuma ne gimukuba kyekigenda okuyamba okubeera nga batuusizza obulabe ku baana b'abantu naawe omwami kituufu okuwasa omukyalo omulala n'ogenda n'ositula byonna bye ebibi byekolera wano ogenda obibuulira omukyalo ekyo kibisenga bannange ekyokweyambula ekyo kiba kibi nnyo bibeere ebyama byaffe nga biri eno ontereeze nga ggwe ebikunyiga bw'oba okyayagala obufumbo obwo tonziza wooli kubanga ajja kumpeebuula mbuuliraako pozi mukulu Joni ogera tubeera nga otuwayo akayimba tugenda kubeera nga tuwumulamu abantu mwenna abaliko mama Edwin manyi nti kwoli mukyala Harriet Bugembe muwala wange Harriet Namagwe Nansana mama Sara munange mwenna tubagala nnyo mwebali kubeera nga mulaba Data TV nampewo Sara Kisumbya bonna kwebali ku Data TV abo nno beeruweero bulemezi bannange bonna gye bali
balabadde basenga b'abaana kati bali ku gundi Chini mayanja omutini mukama waffe bosi waffe mukwano webale kulaba programu eno era bangi bakwebaza nti webale kubeera nga ate programu eno abamu balowooza mbwe bwewooma neyagundi bwewooma enjiri onolowooza nti eyoli bwewooma nga neyono bwewooma enjiri zaawukana tubakulisaayo nnyo wamma mu break yaffe mukumulako mukulikireeyo ddala naye nga akayimba ako kavudde wa Florence Namirimu kayitibwa enjiri senga enjiri kyeki enjiri yembizi y'omu nsiko enjiri kyeki enjiri waawe ogenze n'ogamba nti eyagundi bwewooma eyagundi si bwewooma ate abantu bagenda ne balowooza nti zonna ey'omukyoma ebanga enfumbe ziba zaawukana naye nsibye oluwombo lwange ddala ntaddiremu akatungulu era biba byawukana ey'oluwombo enjokye n'entokose era ziba zaawukana kojja tezaawukana kojja tezaawukana byemwogera kubanga nze enjiri sinagitegeera enjiri naye nga enfumba egenda ekyukana era toyinza kuŋŋamba nti oluwombo lusobola okuwooma kyekimu n'entokose ate era n'entokose teyinza kuwooma kyekimu n'enjokye ndabye wanje mukulikireeyo ddala naye ng'omulamwa gwaffe gw'olunaku olwali twagala kubuuza nti okunyooma mujjawo kukuyamba okubeera nti osobola okwezza omwami oyo omwami oli n'asobola okubeera nga mujja wamuvaako oba gwe kennyini olina okubeera nga weetereza n'osobola okubeera nga ozza omutima gw'omwami ate n'oluusi ogumu guba tegugenze wabula abali yagadde kubwezi kugattako era tulowooza nti omwami buli lwawasa gwaba kukyayagala ngera senga bwagambye nti kaafune ku mucomo afume ne ku nsiikeko n'entokoze ne baŋŋambye nti ebintu ebyo tebisobola kuwooma kyekimu kaakati senga abagamba mu bigambo bye muleme kulowooza nti omusajja bw'awasa bw'aba akukyaye wabula aba ayagadde kulya ku njokye amanye nti n'enfumbe Mariamu Ekawempa abagambye nti nabaagala nnyo mwebale programu eno temujjanga okwo tuyigiddemu bingi ono agamba nti ssanyu kojja nze kwendi ono bugembe jime ebwebajja obufumbo sikutegedde bulungi naye nga mukwano we bale kubeera nga olaba Data TV ono n'agamba nti mujjawo oba olina mulabanga ataliiwo awo kiba kiwedde from Eseza Florence Empererwe mukwano we bale kubeera nga olaba Data TV yagamba nti mujjawo olina kumulabanga missed call gwe sigala nga okola bibyo ate sigala nga buli lw'omanya nti omwami yafunye omulala yongera na mu birungo ne laavu abaddadda nga tosasobola namugabako hani bannange kulika tandiko kikola era nga senga bw'omulaba nti n'omwami ajja kukyuka yeekanga gambe kiki kino leero ani Eseza ongambe Eseza oba Florence kiki kyero kyaleese ogenda kulaba ng'omwami bale kuweereza kyembadde mbuuza wamma kisoboka okuwasa omukazi nga yeddira omuziro gwa maama wo Kigozi ekiboga babimwe balenya ab'ekiboga kulaba mpozi oyo ekibuuzo kyabuuzizza kisinziira ku buwangwa bwo muzaana kisoboka kisinziira ku buwangwa bwo era nga kojja bwayogedde waliwo abo obuwangwa nga bwe tebukikola ki tebukiziza oba n'eddiini naye kaakati ffe wane waffe mu Buganda kizira tosobola kuwasa mukyala nga yeddira omuziro gwa maama wo kiba kitegeeza owasizza maama wo ate oba waaliwasaako omula naye maama wo nze omuziro ogwo ngutiira ddala era ow'embogo simukuba kigwo ow'embogo yampitako
n'agenda ne bwaba n'akabina akagira kati ne bwaba be bano abali mu Miss Kavi ampitako mpozi bagikiriza kojja ayagala genda kwetaba togenda Honorable Kiwanda wali naiba wange nizo kwogera naye ne bagenda gwegenda mpozi byabakazi bokka balaba bannange namba yaffe y'essimu ndowooza kweri ku screen okwo mubeera nga mutubuulira kiki ddala gwe kyolaba kiki ekikulwanya n'ogenda okuba mujjawo oba n'omunyoomoola oba n'obeera nga tomwewa kitiibwa ng'abakyala nsuubira nti oluusi enneeyisa omukyalo oli gy'aba akweyisirizaako obubi naye oluusi ereeta obuzibu gye nasoose okugamba awo ne ŋŋamba nti naawe ono senga agamba bw'ati nti kojja ne basenga mwebale okuweereza omulamu ogwo mulungi naye okunyooma mujjawo tekikuyambako okwezza mukyala manya mwami wabula gwe ndowooza kye waalisinze okukola kwe kulaba ng'okola by'obadde tokola okusobola okubba omutima gw'omwami ati nze kinsobera omukyala agenda n'abeera awaka n'omwami ettawulo gye banaabisiza ku makyeri mu kisero mbisi n'agimubuuzaako bannaye ettawulo eruwa nti eryawo mu katanda k'abaana n'amazima n'agenda ogyesiba nga mbisi eddugala yenyogoga tebeera mbisi kyokka bwoba wagyesi eteekwa okuba n'okuwunya kubanga wagisudde wali ayimirira ku mulyango kojjaawo olw'okuba yazaala abaana engatto zonna bazirinyiridde sapatu niigiina byonna babirinyiridde musajja wattu n'anoonya nekyateekamu ekigere ne kimugula n'ayambala emmyufu n'eya bbulu bannange abakyala bannange mweddeko ekyo nedda ate ekintu kya competition kiba kirungi kuba kiba kikuwa ekintu kya competition kinyuma ene mukulu dijje ndowooza obitegedde yongerako osobola okufuna ekisinga kwekyo naye ekintu kya competition kyo ku namba ono talina kati namba naye yeetaaga ennamba naye kojja lwaki onsabira enamba kati oli namba ki nze enamba eyange kati ono talina namba yeetaaga ennamba mukulu dijje mukyala Aisha yeetaaga ennamba kubanga bw'afuna owookubiri olwo ng'afunye ennamba mukulu dijje munange taata va ku kojja ono muleka kunoonyaako bibyo taata tusigale ku nkola yaffe nga bw'omanyi wamma ndekoleka kundalulira okuume muntu wo anze nze senga onagamba mujebaleko kojja ne basenga si kirungi kuvumba mujjawo naye nange owange siba anagamba nti naye nange owange asiiba nvuma obwamalaaya naye nga emmere gyalya ewuwe nze njirima Farida emu ennakawuka senga oyo asibye ka blaaka mwagala nnyo senga bagaye ndi bakwagala nnyo asibye ka blaaka mukwano webale kubeerayo ng'ate olabadde naye nga gyalya yakola agambye ndi ye mujjawe emmere gyalya bagijja eri mu kyalo ono Farida yagirima ennako naye asiiba amuvuma amulangira obwaki obwamalaaya kati gwe munnange nyweza kintu kyo ebyo tebikulya ebyo tebikulya ne bwana avuma ogenda kwesanganga n'omukyalo omwami omubye ebizanja ennaku ezibadde 3 ojja kwesanga nga zifuuse 4-5 ng'eri wagendayo 2 ono agambye nti basenga ne bakojja fe abakyala alinga agamba baabakyala abakulu abawaka bandisobodde okugumiikiriza naye abaami tebasala mazima kale byebimu ebyo byetugenze tubagamba nti omwami ono agenda okusenvula ku kigera wasa owookubiri olusi wana waka wabeerawo ebikoze ebiganyi ate kyetubagambye nti omwami beera nga oddaabiriza mukyala mukulu wadde owasiza mukyala ki omuto naawe omukyala omuto mulekerawo akajanja bannange bayina akajanja batijja naye katusenga nze omwami ono tasobola bw'aba ng'afunye omukyala omukyala ono wawaka n'atamanya era aba ayina okumanya nga oyagala weeri mu nkukutu bali nedda ye kati omwami oyo tasobola gye kikola
anti ekizibu kye balina nze abaami bansobera kubanga njagala abakyala bano balina imaani nnyo balina imaani nnyo mu bufumbo bwabwe nga ne baba bazzaako abakyala bana basigala bafumba naye kino ekya .com kino kisusse n'oyagala muto wange n'oyagala omukozi n'oyagala ekumulira ne wanneyiba kwegamba nzigwamu ne kayimaani kali Sengo naabuuza kojja nkulamusizza kikkirizibwa mu buwangwa omulongo okufumbirwa ssaalongo omulongo okufumbirwa ssaalongo ng'oli nakato oba babirye n'afumbirwa ssaalongo ngenda manyi kibuuzo ekyo kinyinze naye ngenda kumanyi nti mukama wange mukulu kini saava kwoli mpereza ka message nsobole okuddamu mpereza ka message nsobole okubeera nga nziramu ekibuuzo ky'omukulu ono abataata we oba mukulu Sempeke bw'oba kwoli abataata we ye mayanja ono yakawagulula mayanja yakawagulula yakunguza ssaalongo mujja matugga naye teyamutta ate mayanja mulongo okitegeera kati kyekyo ama katumala ogendako mu masimu bannange mbasaba ali ku Data TV bw'obanga olaba programu eno ogenda kubeera ng'okuba ku enamba eyo gy'olaba ku screen yo waggulu eya 078750 gye tugenda okubeera nga tuyitako halo kale mukwano naye bali kulaba Data TV kale kati nze bampita promoter Sitemani promoter omuyimbi omuto ali fresh nga ate alina waaka gwe bayita Iratibeta yakuyimbidde akayimandi wa mukisa kaakati nze ku mulamu oguliwo leero mbadde ŋŋamba okunyooma mujjawo abakazi bandibadde bambi ekyo bakitwala ng'ensonga enkulu tolina kunyuma mujjawo omanyi omuganda yagera olugero n'agamba nti akaami akatono okanyomera wa mugga kaakati ne mujjawo wandimunyoomedde mitala wa mugga naye singa amala n'akusemberera bw'ati gwe nze kye ndowooza abakazi kye bandikoze kwongeramu birungo bw'aba abadde anaaba emirundi ebiri olunaku ayongeremu anaabena bw'aba abadde afumbisa obutungulu bubiri ayongere bubeere 5 ekirungo kyeyongere mujjawo bamanyi okulagaya n'alowooza nti kaakati ye agenda kukozesa obukujjukujja agende mu basamize amulogagire so nga ate oli yakanyabukanya waaka kakati nze nandigambye abakyala ekyo kasitola nga ofunye mujjawo keya gy'obaddewo omwami wo mufo ky'okukola obukozi entalo gikubisemu emirundi 5 omusajja yajja kutuula yesooti ng'alabe ani asinga keya kwose ekyo kyebagala ekyo ani asinga okufaayo ani andabirira obulungi awo ye gwajja okusalawo gwajja okuwa ennaku ennyingi ne wanaaba afudde namba 2 naye ojja kwekanga bwe munaku 7 eza wiiki akuwamu 5 oli amuwa 2 ekyo kyekijja okuwabula omukyala ku muki ku kikazikazi teyanziza promoter senior promoter ono taata Ubaidi agambye nti salaamu aleikum hajati maama wange omulungi mwebale kuweereza mwebale nnyo mwebalire ddala naye kwali katumala okufuna ono ali ku line hello mukwano tukwegayiridde bw'okuba essimu eddoboozi lya TV lijjeeko tusobole okubeera nga tuwuliziganya bulungi leka kwagala kwewulira ku TV ate weewulire ne ku ssimu tukusaba bw'okuba essimu eddoboozi lya TV lijjeeko tusobole okubeera nga tuwuliziganya n'abalabi basobole okubeera nga bafuna temuzikubako mukube ku 07 eya mu 10 hello wangi mukwano gye baliko ssebo kale ssebo nayo bali kulaba Data TV kale ssebo amannya ne gy'osinzidde amanya wampita sentume obadde oteesa otya ku mulamwa gwaffe ogukolwa leero halo genda maaso n'okuteesa mbadde njagala kutolerako senga salaamu senga yaziza sebo salaamu aleikum okay tweyanzege hello wangi mukulu kale ssebo nawe bali kulaba Data TV onna amannya ne gy'osinzidde ono Kizza Emutondwe
Kizza omutundu ogamba otya ow'erinnya? Ndi awo okwetegereza ssebo. Weebale obadde oteesa otya ku mulamwa gwaffe ogwo gw'olunaku olwaleero? Owange ndaba nga temwetaaga sipeeya ttaya naye nga n'emmotoka eba emwetaaga. Ekyo kirina okubaawo bakole batya. Ssebo. Tulina okuba nga twa sipeeya ttaya musobole okutereeza bannange akajanja kakayitiridde. Kati oba w'amagezi kyabo abanyooma bajja baabwe nga balowooza kye kinaabayamba okwezza abaami baabwe. Twakulira ne bajjajjaffe yabanga ate babeera bonna mu mayumba. Halo? Genda maaso mukulu. Nga babeera bonna naye kati bano babaawula ate n'oli omulala alinaasa n'omulala ali nate naye olina amulumba. Nayagala amulumbe. Era n'amulumba. Tweyanzizza ssebo tweyanzeege. Nzera omukulu webale kubeera ng'olaba kubeera ng'omukyala abeerawo n'avuma n'akola ki naye nga babeeranga mu mayumba omulundi ogumu nabo basobola okutukuza. Okay mukwano. Tweyanze kale mukwano naye bali kulabera ng'olaba data. Ono agamba meseji ya ndowooza avuddeko ku mulamwa agamba ndi Muganda n'omukyala Muganda. N'omukyala Muganda naye mwagala nnyo kati nkole ntya nnyabo ate ffenna tuli basiraamu era nsonyiwa obutabeera ku mulamwa. Oyo agenda we muntu we ebisigadde bali kibera. Ono agamba nti kojja nze mbuuza owonya ole obeera nazzi. Ekibuuzo kyo munange namukaso w'emulago ddamu obuuze bulungi. Sikitegedde bulungi naye nga nkusaba oddemu obeere nga obuuza. Ono agamba naye nga owange simukkiriza lwa nsonga aba ampisizaamu amaaso. Naye nga ebibuuzo byo bingi mwebale naye bambi mbasaba nti oba oyagala kubeera ng'oteesa naffe simu ogenda kubeera ng'oyita ku nnamba y'essimu eri 0787 50 27 39. Tokuba ku nnamba zino eza wansi. Hello. Hello. Wangi mukwano. Mujje baleko wasenga ne kojja. Kale mukwano naye bali kulaba Data TV. Kale sebo. Amannya ne gy'osinzidde. Nze Panado nga nsinzidde wano mu kikajjo. Panado owonya mutwe owonya ki? Ega kojja mponya buli kikakya bulwadde. Mbadde mmanyi owonya maama w'abaana oyo oli Panado oyo. Kakati ku mulamwa. Esebo. Abakyala bano betuwase ennaku zino. Bwe batuuka ewaka nabo bafuuka ekizibu. Agenda n'atuuka ewaka n'amanya nti atuuse amazeeyo. Amaze okuwamba. Ogenda ogira okuyitawo omwezi gumu ebiri. Bye yali akola mu kusooka. Nga takyabikola. So nga ate kyandibadde kirungi. N'akola okuva we yatandikira n'ayongerako ekigenda mu maaso. Koggwe. Kati n'abasajja kibaviirako okufunayo omulala. Basipeeya ttaya. Kale mukwano ogenda ewaka ogenda okumukola atuuka ewaka tomanya kikyamunyiriza yatandika kuyomba. Nga n'akatundu takyakakuwa. Naye nammwe mubanyiiza naye nammwe mubakola ebintu bingi. Mukyala waawa gw'olese nga museka ate noddayo n'osanga ng'ayomba. Kati g'ogenda n'obeera ng'okooye ogenda ogirako twaye mpa ku mazzi enaabeko genda ogeeteeremu. Gy'oba tonaabye.
amanyi nokuga nti gyova ogenda ogeramu oti nga naawe weesabidde ekiri ewaka ayinza okuba nga ate bw'alaba nga ofunyeyo omulala ng'ate atandika okuyomba mbadde ngamba nga atandika okugateekayo amazzi enteesa yange kyetwagala kale mukwano tweyanziza nnyo webale kubeera nga olaba Data TV program embuulirire naye nga omwami oyo ayesa ensonga nti kituufu abakyala osanga nabo basiba naye nabo balina ebibanyiiza nti omwami ono ayinza okuba buli lwakomawo luli yaddanga n'abeera ng'afaayo eri mukyala we naye naye takyamufaako ekirala ne gy'atambulira atandika okufuna obumpwakimpwaki akomawo ewaka nga mu butuufu n'emmese takyasobola gikuba olw'okuba dde akoze eki kakati nekigenda kibeera nga kifuuse ekyolugendereza omukyala naye muli n'anyiiga naye omusajja ono ampita ki ddala ki kyeyandeetera okukola wano awaka omanyi mulimu abakyala nga ebigambo byabwe bitono emmasa bwe zigwa mu bisero bwe zigwa mu bidomola bwe zirya emuwogo otegedde bulungi ono agamba nti kojja webale kuweereza era mbaagala nnyo nze maama Ani Munyonyo mukwano webale kulaba Data TV ate webale kubeera nga oyagala programu yaffe tugenda kubeera nga tufuna essimu nga 2-3 zokka ate tusobole okubeera nga naffe tubasiibula tusobole okugenda naffe gye tubeera nga tuwummulizamu halo mukwano Hello. Waji baby. Ndi Nakatovu. Oli Nakatovu, Nakatovu kiri ludda wa? Nakatovu Kayunga. Uwane Kayunga. Kakati nze Ennyabo teesa tuwulire. Kyandibadde kirungi. Ize Robina Nakatovu Kayunga. Robina Nakatovu genda maaso. Kakati kyandibadde kirungi wamma omusajja okuwasa abakazi ababiri. Kisinziira. Ayinza okuba eddiini ye emukkiriza ng'eyange gye nsoma oba nga eddiini ye temukkiriza. Ayinza okuba eddiini temukkiriza naye ng'obuwangwa bwe bumukkiriza okubeera n'abakazi ababiri. Ate era omusajja abeera n'abakazi abasukka mu omu okusinziira ye nga ye kikyakola ki? Kikyayagala. Kisinziira nawe biki by'okola waka. Bw'aba nga talina busobozi obupimira ku ki? Kunze alaba sisobola bumanya. Kubanga waliwo obusobozi obw'ensimbi, waliwo obusobozi obw'omu kisenge. Busobozi ki bw'oyogerako? Ayinza obusabu kuba omusajja alina essongola nkuyege nga lyakula kyokka gwe tosobola kulisobola wekka. Adduse Robina. Robina munange webale kubeera nga olaba Data TV. Oyo nali eri mu ssaza lya Ssaabasajja eri ebugerere gy'asinzidde. Hello. Hello. Wanji mukwano. Bye kuwuliza. Kale mukwano nawe bale kulaba Data TV. Nnyo. Munaye webale kutwagala. Ani ono? Tomesanze bampa Wanji? Bampita Mama Sale Nansana. Banange. Okulubuliza mukwano. Uyo mwegambire ebyoluwombo sijja byogerako. Keto byogerako kubanga. Amulema ddala naye baana tunaabisangawo okubirya simanyi. Ajja bisanga. Kakati. Genda kumulamwa. Hello. Wanji mukwano genda maaso. Omulamu ogwo. Mbadde nteesanga batwebeeremu abakyala kubanga ndaba ffe tuba n'ensobi omwami mulungukwata obulungi abeera akwagala sigamba nti aba takwagala nti aba akukyaya batakukyaya aba akwagala kyobola bahaji ne bwagenda eno ne bwagendera amaliriza akomyewo bwekiri buzibu olambala n'akomawo nadda n'agamba kandireyo wajeti wange tewali buzibu ffe tulina ensobi kale mukwano naye balekera nga olaba Data TV bale kulaba abakyala twebereremu Nansana bangi nnyo bambi mulaba Data TV ganda nsulu ate n'oyo abeera mu Nansana naye asula eri Kayunga yasinzidde okubeera nga emisinde Kayunga ekyawa naye nga mbatumiddeko nnyo omukulu mukama wange Kiyini Sava Mayanja ntumiddeko nnyo tegedde nti kwoli akamesagi nkalayo naye ekibuuzo kyange tewakize musiri ku WhatsApp olwaleero wali badde ompeereza bambuuziza ekibuuzo Saalongo akkirizibwa okuwasa omulongo
mukulu manja mbadde nkusaba ekibuuzo ekyo ka message ako kampeereze awo mulabi waffe nsobole okubeera nga mu answer entuufu bibadde bibiri nti ani nti nsobola okuwasa omukyala nga yeddira omuziro gwa maama wange ekyo twakizzeemu ekyo kiri obvious wane waffe mu Buganda kizira n'okutta kizira nze wempulirira sali bannange abo babeera bakojja bange bannange nze naye nga tubebaza nnyo bannange abalabi baffe abadeeta tv naddala programu embuulirire mmanyi nti mwemuli muli bangi nnyo abaawa ab'ekiboga ab'ehoyima ab'eggomba waliwo bannaffe abeerwa emiyaga ab'embalala ab'ejjinja ab'emukono abali eggulu waliwo abali erira waliwo abali ku bizinga eyo eziti busiwa ku bizinga eyo bingi babeera batukubira amasimu nga batwebaza olwa programu eno bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kulaba programu embuulirire ku Deeta TV tukole programu zino eziyigiriza kwe zibeera toyina walala wogenda zisanga bannange oyina kubeera ku Deeta TV okufundikira ekyo ekintu kyetubadde tuteesaako ekyokugamba nti omwami bw'aba awasiza omukyalo omulala nti gwe aba akukyaye bambi aba takukyaye gwe yongeramu bwongezi birungo competition ebiseera ebisinga omanya obuzibu bwo naye bw'oba nga tobaddeko competition oyinza obuteetegeera era n'oteemanya abakyala twebereremu tunoonye ekyo paka okyusa bukyusa buli ssaawa beera ng'okyusa omuntu aleme kumanyiira nti oyo namumanyiira dda nze ajati wange namumanyiira buli lwajjanga kipya aba takukyaye banaye tubaagala nnyo abalabe ba Deeta TV waliwo asindise message eno agamba nti ndi mu kizibu ekyo kyennyini omukazi nnamba emu ayagala kutta omuto bwe naakafuna mukwese bukwese ono agamba nti Moses Kagoma ndowooza olabye singa nti ebizibu byennyini byetubeeramu byetwogerako wano byetubeeramu obudde bwenna naye nze ndowooza nti eyo pressure ejja kutuuka ekiseera ekole ki emuggweeko kubanga ebyo abakyala babikola si lwakuba nti bye baagala ennyo naye babeera n'obujja ate ne batasobola kubeera nga bakontrolinga obujja bwabwe obwo n'olw'ensonga eyo mukama wange mukulu Moses nkusaasideko nnyo olw'ekizibu ekyo naye beera mugumu beera mukakamu ate ng'omwami manya bw'olina okuhandolinga ensonga zo eziri mu makaago manyi nti ebyo ebiseera bijja kukola ki bijja ku ate n'omukyala oli wadde ng'ali mu mbeera eyo leka ate musuula nnyo ogambe nti omukyala yandabuka nedda naye ayina kyeyeetaaga kaakati gy'oli gw'olina okuzza omutima gwe asobole okubeera nga ebyo abikola ki kyenagambye nti omuntu tasobola kubeerawo nga someyo message tusiibula akantu kano kankayiseewo kubanga noono kimukutteko nnyo senga mbalamusizza mwebale kutuweereza kwetuli nsaba kunziramu nina omukyala wange naye omuziro gwe gumu ne maama wange tulina omwana ndi mu nsobi oli mu nsobi naye tunamuddamu ajja kuba essimu naye kubanga kati awoyizwa abalabi ba Deeta TV tubaagala nnyo tubaagalira ddala bannange mwebale kutulaba mwebale kutusuulira budde ku ssaawa zino abamu baba beebase naye nga mmwe muli bannantebe mwenamba mbatumidde nnyo mbaagala Mr. DJ munange tondeka mbeera waawo ninde mu parking abaana bange bakoddomi bange batabani bange Faluku baganda baabo babeere kunnyonnyonnyo muudu Sherry omuko bannange mwenna bannakatabi mwenna mbatumidde bannange senga nga bwe nagambye tuleeta ekyoto mu ntebe abavubuka era batulinze essaawa yonna kujja senga ekyoto tusulamu kisule ekyoto tugenda kukisiibamu pozeera obudde bulabika obudde bulabika butuganye naye nga nyongera okujjukiza abantu b'ensumbi mwenna nti ku lunaku olw'Essande tulina olukiiko lw'ekyalo wali ku St Peters Primary School mwenna mujje jjukira nze w'amawulire ku kyalo okwo era mbategeeza mujje ebintu bingi nnyo bye twagala okubeera nga twogerako naye nga tubeebaza
abalabi baffe mwenna ababadde ku programu yaffe n'embuli abateeseza abakubya amasimu n'abalemeddwa okubeera nga muyita mumanyi bwenva wano muŋŋamba ffe essimu yammwe nzibu nnyo tujja kwogerako ne bakama baffe ndooza batwongereko layini endala eya airtel abamu mukaabira ensonga eyo naye nga tubeebaza mama edwin manyi nti obaddeko abantu baffe mwenna buli amu abadde awo ng'olaba data tv munange webale okubeera nga weekuumidde ku mukutu ogwa data tv twebazanya mukulu filipo wamu ne mukulu joni betukoze nabo mukulu nayiga abadde naye byumaawo naye yefudde musule bulungi mikwano tusinkane ku lwokuna essaawa 5 n'ekitundu inshallah peace I love you bannange